يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Bensonga zonna zeyayogeranga bwali obubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era obusiraamu bwaffe buli mbeera yonna yannyonnyolwa era nnambulukufu okulaba ntugigoberera. Ffe ng'abasiraamu tulemerwa bulemererwa ng'omuntu. Abamu ne tuba abanyiikivu mu bimu, ebirala ne tubigayaalirira. Naye mu mbeera yonna obusiraamu bwajjula ogwaffe kubeera nga tugoberera tuteeka mu nkola okusinziira Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atusuubiramu. Abakkiriza mwenna basomedde aya ya Mungu ffenna gye twejjukiza buli kaseera. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Aya eyo tugisoma nnyo mu khutuba ne tugibajjukiza buli kaseera. Etusaba okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza kumutya, kukola byayagala, kugoberera mateeka ge, kuba amateeka yagannyonnyola mu Qur'an malambulukufu. Naye oluusi nga bwe ngambye tunafuwa ng'abantu ne tutabeera mu abo abagonde Allah subhanahu wa ta'ala. Nambira omwoyo gwange n'egyammwe tunywere nnyo mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Zizizzaako aya ey'okubiri gye nsomye, lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nti bye tukola byonna mu kutya Allah, okusaala, okusiiba n'ebisigadde, waliwo emirimu emirala egirina amakulu egizitowa buli musiraamu gye yandibadde yeetanira ennyo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Buli ali wano yenna, oba nti oyagala jjana ya Allah, oba oyagala Allah akuwa ebirungi mu duniya, oyagala Allah akuwa empeera, tojja zifuna hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tojja kubaako ddala lyotuukako okuggyako ng'okoze ensonga eno enkulu wammanga. Allah agamba nti okwate ku kyoyina, naddala ekyosinga okwagala, oba mu byoyagala byonna obeere ng'obiwa mu kkubo lya Allah, obeere ng'obiwa abeetaavu, obeere ng'obiwa bamulekwa, obeere ng'obiwa bamasikini. Ibaada eyo eya sadaqa, ey'okusaddaaka, nsonga nkulu nnyo eyimiriddeko ekigambo kya taqwa, eyimiriddeko levo ey'omuntu ayinza okugamba nti nze ntya Allah subhanahu wa ta'ala. Era levo eyo ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, levo nnene. Buli musiraamu okuba nti ogaa nti ntuuse ku levo eyeesiimisa, ku levo y'obuwanguzi, ng'okoma ku swala yokka. Allah age lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Togenda kubeera mukkiriza, togenda kubeera yeesiimye, togenda kuyingira jjana ya Allah hatta tunfiqu, paka ng'otuuse ku ddaala naawe erikwata ky'okwata n'okiwaayo, naye nga ky'owaayo naawe okyagala. Era Allah subhanahu wa ta'ala buli ky'owaayo yonna mu kkubo lya Allah, Allah akiraba mujulizi era ajja kuwa empeera yaakyo. Baddu ba Allah, khutuba yaffe olwaleero ejja kutambulira ku nsonga ya kusaddaaka. Embeera gye tulimu, naddala ku muzikiti kuno Masjid Rahman, tuli ku mbeera ya kuzimba muzikiti, okulaba nga gugenda mu maaso guggwe bulungi, naye tegusobola kuggwa okujja nga buli musiraamu ataddemu amaanyi mu kusaddaaka, okulaba nga gutambula nga tugumaliriza. Ffenna tulina ebizimbe byaffe, amaka gaffe, tubimaliriza ebyaffe, n'ebya Mungu birwawo okuggwa olw'okuba abasiraamu si banywevu ku nsonga eyo. Neebaza abasiraamu bonna abazze nga bawaayo ku nsonga z'omuzikiti guno, ababadde nga bawaayo ku makya, ku dhuhuri, ku asiri, bawaayo buli kaseera, Allah abasiime. N'abalala bawaayo mu biseera ebimu nga ye alabika lwa Juma, mwena Allah abasiime. Waliwo n'abatuwa ssente wanga za wiiki, buli wiiki n'akwata ssente n'abawa bazimba omuzikiti. Abalala ne bakyalawo kana ak'olumu
nabo ne batuwa ssente za kuzimba muzikiti. Enkola gye mukola yonna y'enkola ey'abalongoofu, y'enkola eyo ey'abantu Allah bagenda okuwejja naye. Era abatambulidde mu kifaananyi eky'okuwaayo buli kaseera nga temukoowa, Allah subhanahu wa ta'ala abasuubiza mu aya ezisukka n'amakumi 50 mu Qur'an, abasuubiza obuwanguzi, abasuubiza okubakubisizaamu, abasuubiza okubajjako ebizibu byammwe, abasuubiza okubanguyiriza. Mujja kubeera abawanguzi olw'ensonga nti omulimu gw'omwesibyeko ogw'okusaddaaka mulimu munene nnyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, guyina ekifo. Era buli muntu atambudde mu mbeera eyo Allah yamusuubiza ensonga ez'enkoonyeko waggulu. Naye mu kubanga azimusuubiza, aya mbagambe aya esukka n'amakumi 50 ezoogera ku muntu asaddaaka awaayo. Yabagireko aya entonotono. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqridu Allaha qardan hasanan yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Mubaddu ba Allah abasajja ne mbaddu ba Allah abakyala abawaayo mu luwaayo nga bawola Allah subhanahu wa ta'ala, weebali abasaddaaka buli kaseera wano ku nsonga z'okuzimba omuzikiti naye ng'enniya yabawola Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo okuwola oba osuubira okuddizibwa, era Allah lulimi lwakosezza ne bawola Allah oluwola olulungi. Ne Allah subhanahu wa ta'ala bakakasa yudha'ifu lahum, Allah agenda kuba nti abakubisizaamu mu kyobanga owaddeyo. Ennaku zo tulina olulimi lwa betting. Betting kuba kukubisaamu, ntaddeyo 1,000 nfunye 1,000, nfunye 10,000, nfunye 1,000 kakadde. Betting ne Mungu amuleese wano mu kuwaayo. Naye ekyo muyinza okulwawo kitegeera n'okiyingiza olw'ensonga nti Mungu kyakubisizaamu oyinza obutakimanya bwe kifaanagana bwe kyenkana. Naye mu lulimi lwe lwa betting lwe tumanya olwa bulijjo, 1,000 lw'omanya kye luzaala senga oba owangudde. Ne Allah subhanahu wa ta'ala abawaayo mwenna n'abazzi bawaayo ku muzikiti guno oluwaayo olulungi olwo lulimu n'okwola Allah agenda kuba nti abakubisizaamu, era ne ku akhira muyina empeera ennene. Ku duniya agenda bakubisizaamu, ne ku akhira muyina empeera ennene. Allah agamba aya eddako eri mu suratu Bakara, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabil. Mu aya eyo Mungu yageza abantu bonna abasaddaaka mufaanaganako ng'omuntu akutte ensigo. Kagiyita ensigo gye mumanyi ey'akasooli, empeke ey'akasooli. Empeke y'akasooli ebeera mpeke emu, n'ogiteeka mu ttaka n'emera. Mu kumera kasooli n'ateekako eminwe gy'akasooli, empeke emu n'evaamu eminwe 7. Mu minwe 7 nga buli munwe kuliko empeke 100. Abaffe bw'aba mulimi yasiga empeke emu, bw'afuna empeke eminwe 7 nga buli munwe guliko empeke 100, aba afunye seeds empeke ez'akasooli 700. Oyo omulimi taba musanyufu era taba muwanguzi ng'ennimiro ye emuwadde empeke emu, emuwadde empeke 7. Allah bw'atu bw'awadde example ku bantu bonna abasaddaaka. Buli ky'osaddaaka gw'olaba nga asaddaasa 1,000 ye lukubiseemu nti 1,000 olufunamu times 700. Ge maanyi g'okusaddaaka. Naye ffenna ensonga ng'ezo tuziwula tetuzitegeera, tuziteekako maanyi. Naye nga wali amaanyi g'omusiraamu yenna twandibadde tusaddaaka nnyo kuba naffe tubanga balimi. Allah akubisa mbukubisa. Aya endala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yaliko ne basahaba be. Ali anyumya n'agamba nti nabbi babatambula ne basahaba. Nabbi n'agamba basahaba nti buli omu ku mmwe erinnya lye liwandiike mu muliro oba mu jjana. Ali n'abuuza nti abaffe ebyokukola emirimu tubiveeko, buli muntu alinde bulinzi oba akole bukozi byasanze. Nabbi yamugamba musigale nga mukola emirimu gye mukola, wabula mu kugikola emirimu emirungi
omuntu yenna nga Allah anamuteeka mu jjana Allah amanguyiza emirimu emirungi n'agikola. N'omuntu anaaba w'omuliro bw'olabanga okusaddaaka kukaluubirira nga bwe boogera ku kuwaayo okaluubirirwa erinnya lyo lirina gye liri mu muliro gye baaliwandiika, ne bw'olabanga oyanguyirwa erinnya lyo liri mu bantu ba mu jjana. Yabasomera aya egamba nti fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Omuntu yenna awaayo fa amma man a'ata wattaqa, awaayo nga ate Allah subhanahu wa ta'ala, awaayo nga akkiriza nti Allah awaayo ku lwa Allah, aga nti wasaddaqa bil husna, era nga akakasa nti guno omulimu gwakola ogw'okuwaayo Allah yayina empeera yaagwo, Allah agenda musasula. Oba kyali mukola akola mulimu mulungi, mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aga nti fasanyassiruhu lil yusra, Allah agenda mwanguyiriza. Buli mbeera yonna emutuuse eri akalungi agenda gimwanguyiriza. Bwe kaba kalungi kajjana Allah agenda kukuteerawo obwangu obuyingira ejjana. Bweba kalungi ka ku dunia kuno Allah agenda kukuteerawo obwangu obufuna buli kirungi kyonna ekyo mu dunia. Fa amma man a'ta, omuntu yenna awa ng'awa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebirungi, Allah agenda mubimuteerawo n'ejjana nga mweri. Ne fa amma man tagha wa amma man bakhila wastaghna, waliwo abamukuffe sawa y'okuwaayo bwetuuka tuba bakodo ne tulowooza nti ke tuyina kajja mmala ensonga zaffe zonna. Abantu afaanana bwe bati abeera abakodo ku Allah kye yabawa, abo nabo Allah agenda kubanguyiriza ekkubo ly'obutawaayo, era mu butawaayo ajja kumaliza naye ali muki? Ali mu muliro. Hadithi ne aya z'ensomye byonna bitutegeeza kintu kimu, omuntu yenna awaayo oluwa lwawa lwonna Allah lwabamusobosezza aba atema kkubo lye lya mu jjana. N'omuntu akodowala ng'ate ffenna bwe tufaanagana, abasiraamu bajja mu jjuma ne bajja ne muswala nga n'ekyenji bamuvungisizza nga n'ensawo erimu 1000 agimanya agyawudde ku nsawo erimu emitwalo 5, era bw'akwata mutakolangako nsobi, bw'akwata takolangamu nsobi, era bw'aba yakoze ensobi n'azigatta amala kulingizaamu. Olw'ensonga nti kino kyawaya kinafuya. Naye ng'ate omuntu ayagala ejjana, ayagala okusiimibwa, waliwo abamukufe twali tuwogerezaako ku bakyala, ayagala okusiimibwa. Omukyala bw'akwata mu nsawo ng'erimu esente ez'enjawulo, ensawo bw'esooka n'ereeta ak'olukumi, ogamba mbadde onoonya ziri endala ennene, owa omukyala akusiime. Naye ku Mungu gweyagala akusiime ate onoonyamu ntono. Awo mu bakodo naffe tuba mwetuli. Bwe tuba tutambudde mu mbeera bwe ey'obukodo, Allah subhanahu wa ta'ala agenda tutwanguyiriza tutambule bwe tutyo paka ekkubo lyaffe egenda kubeera lya mu muliro. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga y'okusaddaaka yagenda wala. Allah agyogerako ne mu suratu Bakara, Alif Lam Mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah era ayogera ku bantu abakkiriza, yamenya alladhina yu'minuna bil ghaib, bemmwe abakkiriza mu Allah gwe mutalabangako, ne muyimirizaawo esswala. Wemumala wa mimma razaqnahum, Allah kyabawadde ne mukitoolamu omugabo ne mukiwaayo ne kizimba omuzikiti. Ensonga zibadde 3 Allah zannyonnyodde ku bayita abakkiriza. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Abantu abo abakkiriza Allah bamenye, omuli abawaayo mu maali zaabwe, be bali ku mazima era be bagenda okubeera successful mu bulamu n'obwensi n'obwakhera. Kati bw'obanga oli musiraamu nga mu levo y'abatawa mwoli, levo y'abawa ekitono mwoli, levo y'abaali bawadde 1000, neoyogera ngaawo tuwaddewo sente nnyingi ennyo, abasiraamu bye mwogera ku mizikiti gyammwe. Awo taddewo sente nnyingi, simanyi lwaki teguggwa, naye nga mu nnyingi
noye bazikubuza osolozo ogera nti awo ntaddewo olukumi lwange nga bw'ozibiriza wano omuzimbo guliko olukumi lwo. We bali abaddu ba Allah nga bazibiriza ze bali batadde wano tebasobola na kuzibala, bataddewo sente zaabwe, bataddewo amaanyi gaabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime era mubakkiriza Allah bakonyeeko namwe mubeera mwemuli. Ensonga y'okusaddaaka nsonga nnene nnyo. Masjidi ngeno okuyimirirawo erina kuyimirirawo ku saddaaka kwaffe, tugitwale nti eringa mulekwa, teyina bantu baayo, teyina bazadde baayo, abamu bazadde baayo abagitandika baafa. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. Masjidi eno eyagala mugigabirire, olugabirira ebeerenge esobola okuggwa paba otagiwa ani anaagiwa. Naye nga kyoba otaddewo kyonna olina kiteekawo lillah, Allah akusiima akuwa empeera. Obunaffe tukyalina mu umma ffenna tetulina trust, tetukkiriza mu Allah, tetumwesiga. Buli musiraamu ali talina kwesiga eri Allah. Newe n'abagamba nti Allah akubisaamu ky'owadde, obwesige baffe butono. Era abasobola okuwaayo ne bawaayo oluwaayo olw'amaanyi babeera batono mu basiraamu. Abawaddeyo ak'olumu ne balowooza baamala, oli waaba yatuwaayo akakadde, oyo aba yamala ebyo byaggwa. Naye ng'omuntu ayagala ebirungi tawummula. Omuntu ayagala ebirungi tawummula. Ensonga y'okusaddaaka eno erimu ekyama. Erimu ekyama. Abasinga balowooza saddaaka olina giwanga ofisizza. Wallahi bw'onoonya afissa mu duniya muno taliiyo. Buli muntu kyalina tekimumalangako. Bw'onoonya afissa mu duniya taliiyo, buli muntu kyalina tekimumala. Ne gwe mulabanga ayina naye tayina. Bw'akola balance sheet ku nnyingiza ye n'enfulumya naye aba tayina. Era okusaddaaka kuno okwa ssente abamu mukulekera be muyita abagagga, naye nga ndayira Allah buli muntu alina obusobozi obusaddaaka. Era okusaddaaka okutuufu okulimu eggumba okw'amaanyi kwe okusaddaaka ng'osaddaakira mu bugubi, toyina naye ate oyina okuwaayo. Ebyafaayo bingi bye tuyinza okubanyumiza mu nsonga eyo. Ekimu ku byo Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku basahaba ba Nabbi, naddala betuyita ba Ansari abaali e Madiina. Nabbi basenga okuva e Makka okugenda e Madiina. Basahaba be yasanga e Madiina, abasajja abo baali banjawulo. Baagaba olugaba olwagaliza bannaabwe abasenguse okuva e Makka okujja e Madiina, ne bejjako buli kye basobola bakigase ne bannaabwe abavudde e Makka. Kuba bajja banaku, omuntu asengusa obusengusi mu kifo gy'obadde adduse olw'embeera, tovaayo toweetegese. Ne baagenda otuuka eno mu bannaabwe betuyita ba Ansari ab'omu Madiina, babaaniriza olwaniriza, emitima gyabwe nga myerufu, ne basaddaako olusaddaaka ne bawa bannaabwe bayimirizeewo obulamu bwabwe. N'ekiba kyali kitegeeza kuta bakyala, abamu baata abakyala baabwe bannaabwe basobole okubawasa. Abantu bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako era yabasiima ebikolwa byabwe. Era waliwo omusajja omu ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallam yajja ewa Nabbi naga inni majhud, mpita mu kaseera kazibu. Bw'amuloopera nti mpita mu kaseera kazibu, Nabbi yamugamba, Nabbi yasindika omuntu agendeko mu maka ge alabe waliwo akantu akaliyo. Bwe yagenda mu maka ga Nabbi, omubaka yagenda okudda n'amugamba nti siina kyensanzeeyo, bonna bakyalo bagaye teri kaliyo. Mu kuba nteri kaliyo, Nabbi kyansi n'agiwa abalala nti abaaye ani ayamba omusiraamu ono? Gwe yagiwa eyagamba nti nja muyamba ekiriyo, nti awasigaddeko ku bumeene bw'abaana ate bali mu kukaaba. Omusajja n'agamba omukyala we nti abaana babuzeebuze, waliwo omugenyi tugenda okuleeta yajja okulya emmere eyo. Omugenyi wa Nabbi baamukyaza ewa sahaba we, bw'amala omukyaza naye yagamba mukyala we, tuba tuzze ettaala banga agizikiza bazikiza ettaala,
oteekewo emmere abaana beebase, omukyala yeebasa abaana, omukyala yeebasa abaana, baabakulu ne baliira mu mbeera ya nzikiza naye ng'omugenyi yaalya, batudde naye balowooza gye bayisiŋŋanya emikono balowooza naye alya, nabo bali mu kuleba nannyini maka. wa yut'imuuna ta'aama ala hubbihi miskiinan, emmere gye baali balya nabo baali beetaavu ku yo, olwetaavu n'olwa ddala. Naye abasinga ku ffe tusoma nnyo hadith ezitukkiriza okuwa sadaka nga tusookera mu bantu baffe bye tutegeera, naye abantu baffe abamu be twogerako okuwa sadaka tebasuulangako ku njala. Waliwo azze nga ye enjala y'ennaku, ya wiiki, ya mwaka, ya mwezi. Ababo beebaseeko ak'olumu, n'osanga abamu ku muwerera abaana, omwana we ali mu top class, waliwo omulala mwetaavu ali mu P7, ali mu senior 6 ayagala kutuula bigezo, noga nanyi kyalina wa top class owange. Allah yagamba sente nnungi y'abantu bo. Sijja gamba nti hadithi sintufu ne aya sintufu, naye enzivunula y'ebintu ebimu esinziira ku mbeera. Omuntu opimanga omwana wa top class n'owa senior 6, ani agenda ofiirwa ekinene nga tatudde? Awo wo omuleka n'ogasa omulala. Olw'ensonga oba yategeera etteeka lya Allah, wa yut'imuuna ta'aama ala hubbihi miskiinan, nekyogenda okugaba naawe nnyini oli mwetaavu ku kyo. Sahaba kye yagaba abaana be baali bakyetaaga, nabo bennyini ne bakyetaaga. Yagenda okumaliriza nga ye omugenyi akkuse, bo tebalina kye balidde, baasuula njala. Bwe baddayo enkeera ku makya bukedde, omusajja atuukirira nnabbi n'amugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yandaze bye wakoze ekiro. Ne Allah agamba nti Allah yeewuunyizza, nabbi agamba omusajja Allah yeewuunyizza ekikolwa kyo kyewakoze ekyokusaddaaka. Allah waatuuka okwewuunya ekikolwa oba okoze ekitali kya bulijjo, because ekya bulijjo gwe kwe kulabirira abaana bo, kyekya bulijjo. Ekitali kya bulijjo ng'ababo balese n'otunula obwetaavu bw'omuntu omulala. Basajja Abanswari bwe batyo emirimu gye baakola, wa yu'thiruuna ala anfusihim walau kaana bihim khasaasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihun. Allah yabasiima, naye ng'olusiima lwe yabasiima beenyigiriza obulamu bwabwe basanyuse bannaabo bali basenguse okujja gye bali. Awo naffe tulina okutambulira ng'Abasiraamu. Okuzimba omuzikiti guno tulina kwenyigiriza bwenyigiriza, tewali ayina tulabe nga tugujjako engalo. Neffe tunafuwa ne tulowooza nti okuzimba kw'abalala. Abasajja ba Abubakar lumu nabbi yateekawo embeera y'okusaddaaka. Umaru ne yeepika n'agamba leero ngenda kusinga Abubakar. Bwe yagenda ewaka okuleeta by'ayina, yaleeta half of his property, obugagga bwe yaleetako half n'abusaddaaka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'amubuuza nti oleseeyo ki? Tandeseeyo half, ng'alaba akoze nnyo. Abaffe Umaru bw'aba yaleeta half, tewali alina kakadde ku mmwe ku akawunti ye. Bwe tugamba okuwaayo asoboleetako 50 n'agasuula wano. Naye baabali abali ku Umaru bamutendereza akoze omulimu gw'amaanyi. Abubakari najja, ye yaleeta maali ye yonna n'agiteekawo. Nabbi n'amubuuza nti waayo oleseeyo ki? Ndeseeyo Allah n'omubaka we, siina kye ndeseeyo. Ye yasaddaaka, era Umaru yawanika n'agamba olwolwokaano ndutadde. Umaru musajja waaki? W'amaanyi. Ekimufuula ow'amaanyi alina trust mu Allah, amanyi nti yadde mba nzigyewo Allah agenda kuzzaawo. Neffe shayitaani zitutambulirako, zitutiisa obwavu, zigamba bw'onajjawo gwe omutwalo gwe ekyatalina kyakulya, bw'onojjawo ssente omwana tajja kusoma. Yendowooza ffenna gye tuyina tugenda okumaliza tetusaddaase, olw'ensonga tutunulya nnyo ebitulya emabega. Ne Abubakar okuba ye yali musajja munywevu, yalina okusaddaaka because alina okukkiriza nti Allah agenda mumuddizaawo amukubisize namu. Wano waliwo omukyala mu muzikiti guno, Mungu amusaasire. Y'omu ku bakyala sinnafunayo omuntu yenna akikola. Abasinga ffenna tusaddaase mu mbeera ennungi, naye okusaddaaka kwe ŋŋambye omusaddaase omutuufu yo yasaddaaka mu mbeera enzibu, tayina
naye n'awaayo. Omukyala ali wano yafiirwa muzeeyi we. Wamala okufiirwa muzeeyi we, mba ndi awo ku makya saawa zaalinga 1 anteererako ssente emitwalo gyali 30. Ssente ezo 30 ntono nnyo ku baali batuwadde ssente wano, naye nzito nnyo olw'ekiseera kye yaziweeramu. Bwe nakwata akasimu ne mukubira mugamba ndabyeko kasente zange zaakulya zaaki, yaŋŋamba ekigambo tiseeka nfiiriddwa taata wange, eyo sadaka ya muzeeyi wange. Njogererwa kuba nti sikirabangako ku muzikiti gwonna wano lwe nasoose okiraba, ali nga mukyala yakikola. Ekiseera kyewandibadde olowooza nti tutegeka abantu banaalya ki, tukoze tutya, ye yalowooza ku saddaaka, yaŋŋamba zino ssente nziwaddeyo nfiiriddwa taata wange, tugenda muziika leero, saddaaka ye. Abaffe ekyo si kyanjawulo, waliwo era akikozeeko ku mmwe, gwe mmenye mukyala be twandowooza nti balina imaani ntono, naye yamanya nti sadaka gy'awadde eba gy'alina okuwa agitadde ku muzikiti. Eno sadakatul jaariya, empeera ze asigala azifuna ebbanga lyonna, yawaayo ku lwa muzeeyi we ng'afudde. Akaseera ako akazibu buli muntu k'alina okukozesa, buli olabanga embeera ekalubi awo olina okusaddaakira, bw'olaba biganye mu mbeera awo olina okusaddaakira awo. Naye ffe oba ekalubye oyongera kunyweza ky'olina. So omukyalo yali wanjawulo, saba Allah amusiime, ne muzadde we Allah amuwejjana, n'ebibala ebinaava mu sadaka gye yakola Allah asigale ng'abimuwa gyali ebbanga lyonna. Enkola bw'etyo y'enkola y'abakkiriza abaatusooka, y'enkola y'abasiraamu bw'erina okutambula. Ne tubeera nti buli musiraamu awaayo mu mbeera ye yonna, obusiraamu bwa bujja kugenda mu maaso. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. nene nnyo nga bwe tugambye, era buli musiraamu yenna yandibadde asaddaaka olusaddaaka oluteerekeramu yadde. Waliwo omusajja omu ye ate mu kusaddaaka yayongera n'ayitawo, alina lisiti kwasaddaakira. Lisiti ye kwasaddaakira kuliko bino wammanga: asaddaaka ku lulwe, eno saddaaka gyempaddeyo yange. Oluddako asobola alina lisiti asaddaaka ne ku lw'abazadde be ne ku lw'abaana be. Embeera bwezo zenjogera buli muntu alina okusoomooza mu maka ge. Wandibadde ku lisiti ya saddaaka zo z'okola nga neya mukyala wo kweri, because abamu kumwe bakyala bammwe babafuukira kizibu. Abamu abakyala basajja bammwe bafuuka kizibu. Wandibadde okugulawo ekitabo nga buli saddaaka waliwo gyoga eno giwereddeyo bba wange, Mungu muntereereze. Mulina abaana abamu kummwe mu nsoma si balungi mu class, abaana balina ebizibu, balina endwadde. Naye osanga omuzadde agamba kamala okulaba wano teacher mwana bamukwatemu mu coaching. Katonda agenda mu coaching, sooka program ya musaddaakira nti guno omutwalo gw'empaya buli Lwakutaano ku Rahman nguwaayo lwa mutabani wange oyo gwe tuyita omusiru mu class. Awo oluvannyuma noonya teacher. Naye ffe ogenda wa teacher because Allah tomwesigangako. Omukyala asobezza ogenda wa ssenga, tuweesiganko Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ng'engeri gy'oyinza omwesiga efaanana etya? Sadaka yo n'ogikwata n'ogamba omusajja yawanga sadaka eya mukyala we, sadaka ey'abazadde be, sadaka eyiye. Ku lisiti ye yayongerako okusaddaaka kwali kwewuunyisa. Waliwo ne sadaka ey'abantu b'onyiiza nga tomanyi nga nabo abasaddaakira. Taakano nkataddeyo, waliwo benyiiza nga simanyi. Nga kyagendera akawunti ye ebe y'amaanyi, ebe ya muwendo. Tulina kulwana kufaanaganako bwe tutyo. Era twalakosa chansi yemu, masjidi eno abasiraamu mu mulina okugizimba. Ffe tulina okugizimba, teri mulala. Naye nga mu sadakaati zammwe mwe twagala mufunemu, mukwate mu nsawo zammwe muzimbe nga masaajidi zammwe ze muwangaalira. Omuzikiti guno gusobola okutuuza abantu abawera 1,000. Naye olw'ensonga abasiraamu
era buli muzikiti gwonna gusobola okuyimirirawo nga tegulinze mu Warabu. Neffe tulinda Bawarabu bokka. Abasajja abo Mungu abasaasi. Ekigambo ky'okusaddaaka baakitegeera nnyo. Nina omusajja omu mu Warabu yandeeteranga emmere. Yasooka kunvuganga n'antwala ewuwe mu Ramadan. Buli kannaku ng'ajja n'ankima w'ensula n'antwala ngende ndye nsiibulukke. Bwe yalabanga kireka kinkalubiza n'agamba oba naagikuleeteranga. Omusajja omugagga ng'ajja n'akukima. Toli muwala, oli mulenzi. Akukimye akutwale ewuwe olye akuzze buli kannaku w'osula. Mwezi mulamba. Bwe yalaba kinkalubira n'agamba Muhammad olaba otya bwe oba naagireetanga. Ne mugamba kiba kinkolera. Wallahi buli ssaawa omusanvu yakimanga eddiishi. Mu mmotoka n'akima eddiishi n'agitwala. Ku 11 n'aleeta emmere gye nnaasibulukirako. Kade kusaddaaka bwe kutyo munaakusanga mu Uganda wano. Abantu bwe Allah bw'anaabawa nga mugamba abasajja Allah yabawa naye bawa. Ffe tujja kubeera baavu ebbanga lyonna. Tujja kuwangala mu bulamu nga bukalubu ebbanga lyonna. Olw'ensonga twale mu kutegeera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abaagategeera bagateeka mu nkola. Abaategeera ekigambo okusaddaaka bakiteeka mu nkola. Ife byatulema. So bakubira omulanga okutandika n'ejjuma eno n'ejjuma eziddako operation ya kumaliza Rahman ya bukadde 10 bwokka buli juma buli muntu ayetenga omutwalo gumu. Allah baba asukulumiza abamanyi nti nayo ne mutabani wange omusiru nayo maama wange omulwadde nayo mukyala wange antawaanya buli muntu mwereyo omutwalo mumulete yeetaano mulete 10 biraba ebizibu byoyina aba business biteeke ku lisi ya sadaka yo osuule 10 lyo osuule 5 gyo osuule 2 gyo naye ng'omunafu asembayo kale gwe leeta omutwalo. Si lwakuba nti ogufisiza wabula gunoonye gujje mu saturation ya ssente zo nga bukyali. Olwokutaano lutuukire mu ezinoonya bunoonya ozireete ogenda omutwalo gwa Rahmani nguleese. So baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, we have reminded ourselves the importance of sadaqah. And it is one of the major acts. If you have fulfilled that act of paying or contributing something towards the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, it will be of great benefit to your account. I call upon all Muslims to do whatever you can to contribute, especially we are constructing Masjid Rahman. We are constructing this mosque and we need the money to finish it. We shall not get it from non-Muslims. We have to get it from the Muslims themselves. So we call upon your effort, your courage, your income. You bring it here with us. We shall construct until we finish the mosque. We hope if we commit ourselves, contributing just 10,000 per week, that is every Jummah, we are able to collect even 10 million because we are more than 1,000 followers in this mosque. So whenever you pay that money on every Friday, it will push us a lot, other than waiting for other people to come and contribute in our own mosque. We are not so poor to that extent that we shall be always waiting for other people. So for those who understand English, that is the summary of our khutbah. For those who understand Arabic, khutbatna al-yawm kana yadullu ala sadaqa wa dhakarna kathir min al-ayat al-Qur'aniyya wa qult fi ba'd al-ayat alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ومما رزقناهم ينفقون. هذا دليل لمن الذي يعطى نقوده لأجل بناء هذا المسجد. ولذا يا عباد الله أنفقوا مما رزقكم الله لكي نكمل بناء هذا المسجد الذي يوجد في منطقة نانسنا في محافظة وكيسو في بلد أوغندا. So we call upon everybody for your efforts. We call upon everybody for your efforts. Tubakowoola tubajjukiza buli muntu ateekemu amaanyi. Buli muntu ateekemu amaanyi tumalize omuzikiti gwaffe. Naffe akawunti yaffe wa Allah ebeere ensanyufu olw'ensonga gaali maanyi gaffe okumaliza omuzikiti guno.
inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu